South Sudan sebirungi yadde n'akamu. Machar alumye ejjiiko ategeezezza nti nze siri kalenzi kato gwe mujja okusika obusisi nti jangu osisinkane. General Museveni wuunaze jangu omusisinkane sijja. Ate abayekera ba M23 baamuse ekitundu ekyewakale nga bwe tulindiridde enteesaganya ez'emirembe ezibindabinda mu nnaku ntono nnyo ezibulayo. Ekitundu eky'Eminembwe emmundu yatokose era nga kino kirinaanye booda ey'e Burundi. Abayeekera ba M23 bamaze dde okubeera nga bakisalako. Mu kutandikira wali mu ggwanga erya Sudan eno munnange Riek Machar akasizza n'agamba nti nze sirikaana kato yadde, era bwe muba mulowooza nti mujja kumpita buyisi wuunaze jangu oyogereko naye Museveni sijja kujja. Era General Museveni bw'atyo ate yasobodde kubeera nga munnange ayogerezeganyako ne Riek Machar eyagaanye. General Museveni alinayo ennyumba e Sudaani eyo ssebo wagenda asula mu maka ge, era bw'atyo ng'amaze okubeera nga ayogerezeganya n'abalala minus Machar n'agenda n'apowa wakati w'obukuumi obw'amaanyi amagye aga UPDF atudde gaamusookayo dda kakati babadde beekaaliisa nga bamuwa obukuumi obw'amaanyi ennyo si kulwaba White Army ate beekola ekigenyi. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti Machar yagaanye okubeera nga asisinkana Museveni e Juba, era ensonga netuzitegeera lwaki. Ensonga ki lwaki Machar yagaanye okubeera nga asisinkana General Museveni? Kati Museveni nga bwe tukitegeddeko nti munnange yabadde akyadde e Sudan, era nga mu bugenyi buno bwe yabaddeko ate twatandise okubeera nga ebibuuzo bitandika okubeera nga biyitingana. Lwaki First Vice President Riek Machar agaanye okubeera nga amusisinkana? Kakati munnange obugenyi buno bwabadde bugendereddwamu kulaba nga bongera okukakasa nti emirembe gibukala mu ggwanga erya South Sudan, okusinga ate oba oli awo okumalawo enjawukana eziri munda mu gavumenti mwennyini, nti nga bo baagala oba oli awo nti bano be bagamba aba Machar okubeera nga olusu lwe bawulira olwa rebellion nga olwo lusazibwamu oba nga lumalwawo, ate okusinga okumalawo oba obutakkaanya mu gavumenti mwennyini munda. Kati ng'omuntu yeebuuza kinaasoboka kitya, kubanga osobola okugamba omuntu nedda, tuulaawo, tuula ewaka beera mu nnyumba nga bwe kyali nga mu lockdown, naye ate ng'abantu tobabuulidde butya bwe bagenda kufuna kyakulya, tobabuulidde butya bwe bagenda kubeera nga bafuna ekyokulya. Kati munnange Museveni okugenda e Juba yayitiddwa mukulu munne President Salva Kiir eyategeeza juzi, ategeeza Raila Odinga yatumwayo Ruto n'amutegeeza n'amugamba nti tojja kusobola kulaba Riek Machar, ekyo kisoboka bw'oba oyagala omulaba sooka ogende weebuuze oba ofune olukusa okuva eri General Museveni, kubanga eno yakola ki? Yafugayo ayo n'amaka. Banaagirwako bw'ati ndowooza gy'anaddukira. Kakati munnange Museveni yeevumbye obufubo, obufubo kwegamba nga ne bannamawulire tebaliiwo, ne ba top government officials, era ne boogera ku security matters ne political stability. Temugumye muti ekintu Kampala nkikola bwenti, nze UPDF biigire eti bwe bityo mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kati Machar obutabaawo mu meetings zino ne kireetawo okubuusabuusa
n'okuteebereza ddala omugaso gwa peace process eno gwabadde ki kubanga teyabaddewo oba basalazeewo bamukuume ng'omusibe. Kakati ensonda zigamba nti Machar ye kennyini yagaanye okubeera ng'asisinkana Museveni era nga ensonga yabadde ya security concerns. Kigambibwa okuba nti Machar yagambye nti okwogerezeganya nga ye mwali kitegeeza nti ena kuba neutral location kitegeeza tebalina kubeera South Sudan. Kyategeeza balina kubeera wa South Sudan, bweru wa South Sudan, era nga abawagizi ba Machar bo bwe batyo nabo bakikkiriza nti asibwa oba yasibwa mu makaage mu Juba nga bamulimitinga okubeera nga yenyigira mu byobufuzi mu political activities. Yensonga lwaki bamusibira awo kubanga oba oli awo okumuta basuubira okuba nti yandibadde oba ategeka bo nga yo bagamba nti ategeka rebellion. Kakati kino nekyongera okubeera nga kitekawo obunkenke nti bagezaako kubeera nga bamusidelininga, bagezaako kubeera nga bamusenza luti nga bamukuumira bali ow'akalulu akabindabinda. Anti jjukira munnange 2026 South Sudan nayo erindiridde akalulu akawamu okulonda pulezidenti. Kakati bwe batyo ndowooza ne bagamba ono katumugirira awo Bagenda Museveni abala ebintu bimuganda wange musajja muyinza obutamusobola kubanga reports ziraga nti singa Machar yesimbawo ne Salva Kiir ayinza obutakola ki, ayinza obutasomoka mpozi ng'era babayambyeko ng'era bwe kibeera wano e Kampala. Kakati reports bwezo zigamba nti bo bano bakimuteekako nti Machar abadde alina pulaani okubeera nga amobilizinga rebellion White Army ye okubeera nga eteekawo olutalo olw'omunda era nga eno group emuwuliriramu nnyo erero yonyo gy'ali kyabagamba kye bakola ate nga bamalirivu nnyo gye bavuddeko nakuwaako wano ku boozi nga bagonganeko n'amagye ga UPDF era UPDF nebeera nga ebasimula bugolo si bangu yadde n'akamu. Kakati okusibwa aba White Army bagamba nti okusibwa beera nga bamukumiddawo mu nnyumba ye house arrest ebigendererwa byakubeera nga bamulemesa kubeera nga yenyigira mu byobufuzi mu political activities. Kale obunkeke ne bubeera nga munnange bweyongedde mu kibuga Juba. Kakati South Sudan government bwetyo neerabula ku rebellion yonna era ne bagamba nti singa bagezaako kubeera nga bateekawo okukyankalanya bagenda kuba crashinga. We shall crash ng'era munnange bikiri wano e Kampala tujja kuba crashinga. 2018 peace agreement endagaano yateekebwako omukono bwetyo yateekawoko akabembereza mu South Sudan era ne bakkaanya nti ne Machar n'abeera nga baamuyingiza mu gavumenti kubeera first vice president, naye nekirabika nti kirabika bano balina obutakkaanya era nga bwamunda so nga ate ekikolebwa kubeera nga ate bo baagala kukomya oba kuteekawo mirembe mu ggwanga lyonna so nga ate obutakkaanya obw'omunda bo tebabutunuulidde. Kakati munnange obutakkaanya wakati wa Salva Kiir ne Machar bwe butyo ne bongera okubeera nga ate bongera okuteekawo embeera nti agreement eno erabika eyinza okuba nga tekyasitandinga. Kakati Museveni okukyalayo nti kyabadde kirabwanga okubeera nti akakkanya ku mbeera easing tension, naye nga Machar teyabaddemu oba obutabaawo bwa Machar mu nteesaganya kitegeeza nti essuubi ttono nnyo okuba nti nno enteesaganya ze yeetabyemu zinaabaako oba kye zikolawo eky'amaanyi. African Union bwe batyo nabo nga baagala Salva Kiir ateese ne Machar naye efforts zonna tezinnaba kubaako
kyezikola kyamaanyi. Kale John Museveni yabaddeyo nnyo n'ateesa era ne committee gye wali badde oyitanga Committee of the Wise okuva mu African Union yabaddeyo nabo n'ayogerezeganya nabo. Kakati bunnange bwe bityo bibiri era nga amagye ge Uganda gabaddeyo nnyo mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo okusobola okubeera nga bakkakkanya tension eriwo, era Museveni be bamuwadde obukuumi obw'amaanyi n'okubeera nga bamuwerekera n'okumukuma mu maka ge ageeyo e Juba gye yapoyedde. Kale kino kiyinza okuba nga kyamakulu nnyo, naye ng'ate bo abatundizi bagamba nti Museveni okubeerayo ye abeera ayagala just kugamba ekigendererwa kya byanfuna wamu ne political influence, okubeera nga alinayo omukono kwegamba mu byobufuzi ebya South Sudan, nti ebiragiro biba bigobererwa nnyo kubanga Kiir kyajjatukakase wamu munnange n'ebyenfuna. Ate ku side eri eya Democratic Republic of Congo abayekera bamazidde okubeera nga bava mu strategic town nga bwe balindiridde enteesaganya eza Doha zigenda okubeera e Doha. Kakati munnange twabadde tumaze okubeera nga tukitegeerako nti abayekera ba M23 wali mu ggwanga era Democratic Republic of Congo bamaze okubeera nga baamuka town eya Walikale, nga bano batutegeezezza nti ono ye kaweefube oba ke kabonero akalaga nti nno beetegefu nnyo okubeera nga munnange beenyigira mu nteesaganya ezigenda okubeerawo wiiki ejja. M23 bwe batyo wetwogerera essaawa eno baasirako dda ebibuga bibiri eby'amaanyi ebisinga okubeera ebinene mu kitundu kino eky'obuvanjuba bwa Democratic Republic of Congo, era nga okuviira dda January emmundu etokota era nga enkumi n'enkumi z'abantu bafudde, abasinga obungi bwe batyo munnange ne babeera nga badduka mu maka gaabwe okubeera nga banoonya akabembereza gye basuubira okubeera gye kali. Kakati munnange kino ne kirabika nti nno olutalo lulunyinyitidde ddala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu buvanjuba, era nga amawanga ng'oggyeko erya Rwanda already lyo eriri mu action mu kuwagira abayekera ba M23 n'erya Uganda gye riri e Congo, amagye g'e Burundi gye gali e Congo. Kale munnange amagye go gaweerako bwe twogera ku mawanga ga East Africa, kitegeeza nti amagye ag'amawanga agaweerera ddala mu East Africa gye gali. Kati bwetyo gavumenti ya Congo n'abayekera ba M23 bapulaanibwa okubeera nga ate beenyigira mu direct talks ezigenda okubeera e Doha April nga 9 ensonda bwe ziti bwe zitutegeezezza. Kakati bano bwe batyo nga batulaga nti Walikale ekitundu ekijjudde ebibugagga ebingi ennyo bakyamuse, era nga mu kupulaaninga okubeera nga bakyamuka kyaliwo basooka kipulaaninga kubeera nga kibaawo omwezi oguyise gwe twakavaamu ogwokusatu, naye tekyasoboka kubanga aba M23 baali banenya amagye ga gavumenti okubeera nga gaali gakyakola ennumba eza drone ez'omutawaana ennyo. Kale bwe bati ne bagamba nti ebimu ku ebyo ebya ceasefire bye birina okubeera nga bituukibwako nti drone tezirina kubanga munnange ate zikozesebwa nga balinga bo abakyali ku offensive. Kati ne baddamu okubeera nga bweyongera nabo okubeera nga babeerayo, era omwogezi w'amagye aga M23 ayitibwa Sylvain Ekenga bw'atyo bye yategeezezza ku lunaku olwokutaano, agamba nti kakati wetwogerera amagye ga M23 gamaze dde okubeera nga gavaayo, naye n'agamba nti singa amagye g'Kinshasa gongera okubeera nga ate gasoomooza gakola ennumba ez'okusoomooza ku bannansi ba civilians mu bitundu ebyo bye bamaze dde okubeera nga banunula, kitegeeza nti
ate nabo tebagenda kulonza bagenda kwanukuza maanyi na busungu tebagenda kubeera nga bonnange batukakasa. Era Lawrence Kanyuka spokesperson owa Labour Alliance omuli n'aba M23 naye n'ayongera okubeera nga akakasa ku mukutu gwe ogwa X. Kale abasawo abataliiko borders bwe batyo bagezezaako nnyo okubeera nti bajjanjaba abantu era ttiimu bazisindikayo zigende zijjanjabe, naye nga bagamba nti muwali kale nti ebintu oba essential medical supplies tezituukayo kubanga nti embeera si nnungi yadde n'akamu nti embeera ya bunkenke. United Nations wamu ne Western governments bo bagamba nti Rwanda bwetyo yepokera abayekera bano ba M23 abatuusi emmundu n'okubawa buli kimu okusaba okubeera nti babayambako mu lutalo mwennyini ku front babeerako nekubadde nga y'u Rwanda munnange ebyegaanira ddala yeega nti yagendayo okubeera nga emalawo abo abaddukira mu Congo abajambula abavunaanibwa beevunaana okubeera nti be baleeta ekitta abantu genocide 1994 naye ebyokwenyigira mu kuyamba abayekera ba M23 tebiriimu yadde n'akamu. Kati ate era munnange emmundu ekyatokotera ddala era wetwogerera nti abayekera bamaze dde okubeera nga bayingira Minembwe. Abayekera ba M23 bamaze dde okubeera nga bayingira Minembwe era nga kino kirinaanye booda ya Burundi. Kirinaanye booda ya Burundi gye bali nnyo bayingidde dda. Kakati munnange amawulire okuva e Bukavu, Democratic Republic of Congo, M23 ng'abayekera bano bamaze dde okubeera nga baadvansinga mu strategic town eya Minembwe mu maserengeta ga Kivu Fizi territory era nga bwe batyo bongedde okubeera nga bagaziya era nga kino kyongedde teera okubeera nga munnange kyetawo obunkenke obw'amaanyi mu kitundu kino ekyobuvanjuba oba Democratic Republic of Congo. Kubanga munnange Minembwe eno bagikapitularinze oluvannyuma lwa weeks nga amasasi gaakira ddala, amasasi gaase gamundu yavuze weeks eziyise emabega ng'emundu eyaka. Kakati okuwamba Minembwe akiza oluvannyuma lwa weeks nga bekugambye nti bano babadde bajja bakubagana wamu n'eggye erya Democratic Republic of Congo FARDC okukosa n'eggye lya Burundi wamu n'abayeekera abalala abalwanira awamu n'amagye aga Democratic Republic of Congo nga abawazalendo. Kakati amagye g'e Burundi wamu n'amalala agabadde munne gayambako amagye ga DRC gaakubwa era ne gawangulwa. Era kati munnange wetwogerera gamaze dde okubeera nga gadduka ekibuga Minembwe baakibatutteko. Kati kino kitegeeza nti munnange abayekera be mu 23 beeyongedde okubeera nga ate si baakusema bwe twogera ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo na biki ebigenda mu maaso si bangu yadde n'akamu. So nga ate era sitiru abayekera ba M23 bakuba omulanga gye buvuddeko bakuba omulanga eri abo bonna abakongo abali mu diaspora bannansi ba Congo nti bajje babeeyungeko mu kununula eggwanga baleme kubeera nga ate balonzalonza mu ngeri yonna wabula bajje babeeyungeko basobole okubeera nga banunula eggwanga okulijja ku bukulembeze obw'ekinsasya obufumbekeddemu obuli bw'enguzi obubbi wamu n'okubeera nti ate tebwagala kubeera nga bukwasaganya embeera ey'okubeera nti nno ebyobufuzi oba obukulembeze mu Democratic Republic of Congo bukwasaganyizibwa bannansi ba Congo bonna. Nti waliwo we bagamba nti kati ng'aba M23 ti abo si beeyo. Kale Kabila yatugamba juzi nti ensonga zino yazimanyi obulungi ennyo naye abantu ne bamugamba nti emyaka 18 gy'omaze nga gwe pulezidenti wa Congo kikyokoze ekyamaanyi kubanga na bino nawe wabirekawo wayamba ki mu biseera ebyo.
Okay, mannange bwe bityo bibiri era geego ge nkufuniddeyo okuva South Sudan wali General Museveni Machar agaanye okubeera nga musisinkana era yakomyewo ng'akasima ebbumba naye ndowooza yasaawadde ebiragiro ebyokukola babimanyi ndowooza. Ate mannange ne Democratic Republic of Congo tulinze enteesaganya Doha ezigenda okubeerawo mannange mu kaseera akatono ennyo zitulinze okulaba nga bateesaganya wiiki ndowooza ejja ennaku z'omwezi ndowooza zijja kuba mmeka 7. Tulabe ekinaavaayo nti balina okutuula butereevu direct talks so senti nno ate bano tebaliiwo nti Tshisekedi oba group ya delegation okuva Kinshasa neryawo neyabayekera mu mukago gwabwe mwe batambulira nabo nga bali awo okwa AFC stroke M23 nga nabo weebali bonna nga bogerezeganya okusobola byonna okubeera nga tubaako kitufuna okusinga okubeera nga twogerezanya na Kagame, Museveni, simanya gundi Ramaphosa